الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا وبعد مسند مجفق الله سبحانه وتعالى تمسى السكسى سنيمي بكوكتي ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم نبى الصحابة بي نابا banamugoberera okutuusa olunaku lwe tulisinkana ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa taala. Nkutte omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa taala. Era okutya Allah subhanahu wa taala kye kiraamo kya Allah subhanahu wa taala kye yatulaamira, kye yatukubiriza era n'atulagira ffe abaliwo n'abo abaasookawo. Yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa taala, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Twalaamira ne tulagira abo abaaweebwa ekitabo abaaliwo olubereberye lwammwe nammwe ne tubeera nga tubalagira okubeera nga mutya Allah subhanahu wa ta'ala. Era ng'okutya Allah subhanahu wa ta'ala kwe kuyimiriddeko okwesiima kwaffe ku nsi kuno n'oluvannyuma lw'okuva kuno ku nsi. Allah subhanahu wa ta'ala era okutya okumutya yagifuula nga y'ensonga ejja omuntu mu buyinike n'ebizibu by'abaalimu. Yagamba ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Omuntu yenna bw'atya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala amuteerawo obufulumiro mu buli nsonga yonna. Bwe twasembayo okuba wano nga tusoma nga twejjukanya, twatunuulira obukulu bw'okusaba n'edduwa, omuntu okubeera nga obukulu bwayo na butya bwalina okubeera nga yenyiikirira, okubeera nga yeesabira Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini. Wamma al-yawm olwaleero biidhnillahi ta'ala tugenda kutunuulira empisa ez'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ne ensonga omuntu z'ayinza okuyitamu ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala n'amwanukula. Obudde bwe bunaaba butusobozesezza biidhnillahi ta'ala tubeere nga tutunulako ne ku mawani'u al-ijaba, ensonga eziyinza okulemesa omuntu okubeera nga edduwa ye eyanukulwa gy'aba asabye Allah tabaraka wa ta'ala. Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ekisooka ibaada nkulu nnyo. Ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala yagitulagira ffenna, era nga okusaba Allah tabaraka wa ta'ala kye kitala omukkiriza ky'abeera nakyo obudde bwonna, era nga okusaba Allah tabaraka wa ta'ala y'enkola y'abalongoofu abaatukulembera okuviira ddala ku bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala. Buli mbeera lwe yabasukkangako balabanga ekyokkola ekisookerwako kudda eri Allah tabaraka wa ta'ala kumuwanjagira na kumusaba. Era Allah subhanahu wa ta'ala teri yasaba okujjako nga Allah tabaraka wa ta'ala yamwanukulanga nga bwe twalaba mu kutuba emu gye twasembyayo okuba live nga tusoma. Wamma al-yawm nga bwe mbagambye tugenda kutunuulira empisa ez'okusaba. Empisa esooka an yakuna ad-da'i muwahhidan. Omuntu asaba Allah tabaraka wa ta'ala ateekwa okubeera nga muntu munnatawhid, muntu ayawula Allah tabaraka wa ta'ala. Omuntu yenna akyayina shiriki, akkiririza mu lubaale, akkiririza mu kusamira, akkiririza mu kwalula abalongo, ayina ebyawongo, tannatuuka kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Era bye bimu ku biyinza okumulemesa okubeera nti Allah tabaraka wa ta'ala yanukula okusaba kwe kwaba asabye. Buli muntu yenna nga osaba Allah tabaraka wa ta'ala nga tonnaba kubuuza lwaki saanukulwa, lwaki sifuna kyensabye, sooka weebuuze mu mutima gwo, kubanga gwe weemanyi. Allah tabaraka wa ta'ala aga nti balil insanu ala nafsihi basira. Buli muntu yeemanyi, gwe kennyini omanyi ky'oli. Wakadhalika Allah tabaraka wa ta'ala ye kennyini akumanyi. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Olowooza ayinza okuba nga tamanyi oyo yatutonda ng'ate ye mumanyi ow'ebyama eby'omunda ddala? Allah tabaraka wa ta'ala atumanyi. Abantu bangi basaba Allah tabaraka wa ta'ala naye ng'ebimu ku biremesezza edduwa zaabwe okwanukulwa kwe kubeera nti bakyasamira, bakyali ku lubaale, bakyali ku miziro. Kyewuunyisa mu kibuga nga wano we tubeera okubeera nga bakyaliwo abantu abayomba bwe bawulira ng'oyogedde ku kusamira, ku kwalula abalongo, ku miziro. Kuba kyanneewuunyisiza mu darusu gye nasembyeyo okusomesaamu yabadde ku Salama Road awo mu muzikiti baguyita Masjid Salam. Nasomesezza obubenje bwa shiriki 8, naye kyanneewuunyisiza okulaba nti mu bantu mulimu abaakaayanye oluvannyuma lwa darusu ne
ne batuuka n'okugamba abateesiteesi nti mwaleese omusajja n'atuvuma, mwaleese omusajja buli kintu kyonna n'akiharamisa. Mu kibuga wakati bwe baba bakyaliwo abantu abayomba nga twogedde ku tawhid, ku kwawula Allah tabaraka wa taala, kati fama dhannuka ku bantu abali mu byalo. Nolwekyo okubeera nti oyawula Allah tabaraka wa taala kakwakkulizo Allah subhanahu wa taala yakateekawo eri omuntu yenna agenda okumusaba. Allah subhanahu wa taala yagamba nti wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam nti wa idha sa'alaka ibadi anni, abaddu bange baba kubuuzizza kunze Allah waabwe ndi luddawa ebinkwatako, fa inni qarib, nze ndi kumpi nnyo nabo, ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, nyanukula okusaba kw'omusabi yenna bw'abeera nga asabye. Naye Allah n'ateekawo akakwakkulizo n'aga nti falyastajibu li, basooke baanukule omulanga gwange, waliyu'minu bi, babeere nga banzikiriza, la'allahum yarshudun, awo lwe bajja okuluŋŋama, amakulu ensonga zaabwe lwe zijja okuyitamu. Omuntu yenna omusabi ng'osaba Allah tabaraka wa ta'ala nga tonnaba kwanukula mulanga gwa Allah, omulanga gwa Allah gwe guluwa? Antuwahidu, okubeera ng'omwawula n'okakasa nti ddala gw'osinza nga tolina birala by'omugattako. Wa illa omuntu asaba Allah subhanahu wa ta'ala nga ali mu nsonga ezo z'emmenye, akyayalula abalongo, akyasamira, akyayabya ennyimbe, akyayinayirizi, akyakola shirika wa buli kika kyonna, tannatuuka kubeera ng'asaba Allah tabaraka wa ta'ala. Era buli lw'osabanga Allah ng'ebibyo tebiyitamu, nga tebyanukulwanga, weebuuze embeera gy'olimu, tunuulira ekibbo ky'olina, tunuulira ebintu byewateeka mu mmotoka, oba mu mulyango gwo ogw'edduuka, oba mu mulyango gwa nnyumba, oba akatanga, oba kyonna gwe ky'olina, oba irizi. Buli lw'owanikanga emikono ng'ogantaye Allah gwe gwensaba, manyanga bumanya nti tugenda kuwanukulwa, kubanga tonnaba kwawula Allah tabaraka wa ta'ala. Empisa ey'okubiri mu mpisa z'okusaba, al-ikhlasu lillahi ta'ala fi du'a. Omuntu asaba Allah tabaraka wa ta'ala ateekwa okubeera nga ayina ikhlasu, kwe kuba nti kino kyakola akikola ku lwa Allah. Amakulu nsaba Allah naye ninamu ikhlasu mu kusaba. Okusaba Allah tabaraka wa ta'ala ibada. Era kyobula omubaka salawatullahi wasalamuhu alayhi yagamba nti ad-du'a huwa al-ibada. Edduwa, okusaba Allah ye ibada. Ate ibada yonna gy'okola omuddu nga tonnaba gikola, sooka weebuuze ibada eno ngikola ku lwani. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyim. Allah yagamba nti tetwalagirwa okujjako twalagirwa ki? Kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, naye nga mu kumusinza mukhlisina lahu ad-din, nga tukikola ku lulwe. Bw'oba osaba tosaba lwa muntu, teekamu ikhlas ng'osaba, ng'omanyi nti Allah tabaraka wa ta'ala gwensaba, era Allah tabaraka wa ta'ala agenda kunnyanukula, era beera ng'olina essuubi mu Allah tabaraka wa ta'ala. N'olwekyo al-ikhlas, omuntu okuba nti ekintu akikola nga takikola ku lwa Allah, nayo y'emu ku nsonga eziremeseddwa z'abantu okwanukula. So nga ate omuntu bw'asaba ng'akakasa nti gwensaba ye Allah, era Allah ajja kunnyanukula, kubanga hadisi twagiraba mu musomo gwakulembera ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam teriyo omuddu asaba Allah okujjako nga Allah amuwa ekimu ku bisatu. Imma an tu'ajjala lahu da'watahu, Allah asobola okukwanguyiza edduwaayo gy'osabe n'agikuweerawo. Wa imma Allah subhanahu wa ta'ala an yuddakhilahu lahu fil akhirah, akikulindirizaako n'aba nga ajja kukikuwa ku lunaku lw'enkomerero. Oba aw an yusraf anhu min as-su'i bimithli, oba Allah asobola okumugirawo ekibi ekisinga ekyo kyasabye oba ekyenkana kyabadde asabye. Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukuwa ekimu ku bisatu. An yu'ajjala laka da'awataka, okukuweerawo ky'osabye nga bw'okisabye. Wa imma an yuddakhilaha laka fil akhirah, ky'omusabye asobola okukikulindirizaako naga nja kukikuwa ku lunaku lw'enkomerero. Aw oba Allah subhanahu wa ta'ala an yusrafa laka min as-su'i bimithli, asobola okujjako ekibi n'akugirawo omutawaana ogubadde gugenda okutuukako nga gwenkanankana okusaba ky'obadde osaba, oba ekinene n'akugirawo ekinene ekisinga ky'obadde osaba. Kyobalaba Imam Ibn Hajar rahimahullah, ab'amazhabu ga Imam Maliki rahimahullah ta'ala yagamba nti temusabi, ekyo hadisi yetulaga nti teri musabi okujjako nga
ayanukulwa walakin tatanawwa'u al-ijaba naye okwanukulwa kwe kujja mu ngeri ez'enjawulo ekyo Imaamu Ibn Hajari rahimahullahu ta'ala yakyogera wakadhalika ne abamanyi abalala bangi abali ku madhhabu ga Imam Maliki baga nti omuntu yenna asaba Allah tabaraka wa ta'ala yanukula walakin tatanawwa'u al-ijaba okwanukulwa kwe kujja mu ngeri ez'enjawulo kitegeeza gwe buli lwotayanukulwa wateeka okubaawo nga imma empisa totuukiriza mpisa za kusaba oba waliwo mani'u min mawani'i al-ijaba waliwo kyokola nga kiremesa okusaba kwo okubeera nga kwanukulwa wa imma oba nga totuukiriza kusaba nga bw'oteekwa kusaba ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Imaamu Ibn Abdul Barri y'omu ku madhhabu kuba murajjih ab'amadhhabu ga Imaamu Maliki naye yagamba ekigambo ekyo kyenjogedde nti okusaba buli musiraamu yenna asaba ayanukulwa naye okwanukulwa ke kuyinza imma okujja mu nzija ez'enjawulo. Empisa ey'okusatu mu mpisa ez'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala an yas'ala Allah ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi yani an yas'ala al-'abd rabbahu subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi. Ekigambo ekyokwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu kusaba kyenva okwogerako empisa ey'okubiri kyova olaba abantu abalunnyanja wa hatta naye abaali tebakkiriza Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga bashiriku bali Makka bwe baatuukanga ku nnyanja nga kazigizigi yazze ng'embeera etabuse Allah subhanahu wa ta'ala ye kennyini olw'okuba baamwawulanga mu ssaawa eyo Allah yayogera nti yabaanukula. Allah yagamba suratu Ankabut fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ddin bwe beebagala ennyanja bw'etabuka ne balaba ng'egenda kubazikiriza da'u Allah mukhlisina lahu ddin basaba Allah nga batukuza eddiini ku lulwe amakulu nga tebamugattako kintu kirala mu kumusaba nga bakakasa basaba yekka Allah subhanahu wa ta'ala. Naye olw'obulungi bwa Allah n'okusaasira kwe eri abaddu be n'okuba nti atulumirwa abasajja bashiriku naye olw'okuba wano bamwawudde mu musaba nga bali mu kazegezege Allah agamba nti da'u Allah mukhlisina lahu ddin baanukula basaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bakakasa ye gwe basaba yekka bwe bamala okukola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala abaanukula. Naye ebyembi bw'amala okubawonya ate nga baddayo nga bakola shiriki. Allah agamba nti da'u Allah mukhlisina lahu ddin falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Ebyembi bw'amala okubawonya ne batuuka eri ku lubalama ate ogenda okulaba nga bazzeeyo ku shiriki gwe baali bakola. Kitegeeza obukulu bw'okwawula Allah nsonga mu nsonga ezaanukusisa edduwa. Bano Allah yabaanukula ne shiriki waabwe nga bamanyi tebamusinza naye olw'okuba ku nnyanja mu kutya mu kazigizigi balaba tebagenda kuwona ne bakakasa nti basaba Allah yekka Allah abaanukula olwa ikhlasi gye bakola. Abamanyi abo bakijja okugamba nti omuntu okuba ne ikhlasi nsonga mu nsonga ezaanukuzisa okusaba kw'omuntu nga bw'aba asabye Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokusatu tugambye nti omuntu okubeera nti ayas'ala Allah jalla wa ala bi asma'ihi al-husna. Omuntu bw'oba osaba Allah empisa ey'okusatu musabe ng'okozesa amannya ge amalungi. Kyokulabirako oyinza okuba osaba bugagga sooka okakase nti Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghaniyyu ye mugagga ogambe nti ayi Allah subhanahu wa ta'ala gwe mugagga agaggawaza abantu bonna. Ayi Allah nkusaba ongaggawaza. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala gwe musaasizi asaasira abasaasizi bonna. Allah asaasira mu nsonga ezo. Allah subhanahu wa ta'ala gwe owonya. Ayi Allah nkusaba obeere ng'omponya mu bulwadde buno. Ayi Allah tabaraka wa ta'ala gwe amannya ga Allah subhanahu wa ta'ala gakozese ng'omusaba kozesa ebitendo bye n'amannya ge. Omuntu asaba Allah subhanahu wa ta'ala ateekwa okukozesa amannya ge n'ebitendo bye bw'aba ayagala ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala abeere ng'amwanukula. Era abaatukulembera abalongoofu ky'obalaba nga Ibrahim al-Adham bwe yali ku lyato ne banne be yali nabo ennyanja ng'etabuse nga balaba bonna batuuse ku ssaawa ezikirira waliwo omu yagenda waali n'amutuukako mu kasonda nga yeebikkiridde yeebisse ali mu kasonda n'amuyita n'amugaa nti ya aba ishaq owange taata ishaq ma tara man naasu fiihi tulaba abantu kye balimu fadi'u Allah tabaraka wa ta'ala an yunajjina min hadha al-karb saba Allah tutaase obuzibu bwe tulimu ng'eryato litabuse. Ibrahim al-Adham bwe yeebikkula bw'ati agenda okutunuulira ng'eryato engeri gye ennyanja gy'eriwuubamu ng'amayengo gali kuba nga mutuufu bagenda kusikirira n'ayogera ebigambo bibiri n'agamba nti Allahumma qad araytana qudrataka
ayi Allah otulaze obuyinza bwo amakulu Allah gwe muyinza ku buli nsonga yonna obuyinza bwo tubulabye fa'arina afiyataka au fa'arina rahmataka ayi Allah tukulaba tukusaba tulageeko ne ku mirembe gyo ayi Allah tukusaba tulageeko ne ku busaasizi bwo fanhadaat as-safina eryato bagamba mu kaseera ako kennyini liddawo ne litebenkera ne yeebikka lwaki yakozesa ebitendo bya Allah ayi Allah gwagera gwayina obuyinza gwe musaasizi ayi Allah otulaze ku buyinza bwo ayi Allah tulage ku kusaasira kwo kati embeera omuddu buli lw'obeera ng'oli mu mbeera eyakanyigo mu mpisa z'okusaba yogera ekitendo mu bitendo bya Allah tabaraka wa taala ayi Allah gwe musaasizi gwe mugagga ayi Allah gwowonya ekyo Allah subhanahu wa taala yekennyini yakitulagira okiteeka mu nkola Allah subhanahu wa taala yagamba walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha Allah subhanahu wa taala yayina amannya amalungi bwe muba mumusaba fad'uuhu biha musabe nga mukozesa amannya ge mumusabe nga mukozesa amannya ge kozesa erinnya lya Allah tabaraka wa taala era kyobalaba nga abamanyi baatuuka n'okunoonya amanya nti linnya ki erisinga okubeera ezzito lyennyinza okukozesa Allah tabaraka wa taala nanyanukula nga bwenja okubabuulira agamu ku mannya abamanyi ge baayogera ne baga nti lino ate ddyo lyasukka omuntu bw'alikozesa Allah tabaraka wa taala amwanukula omuddu bw'abaali era bangi abaalikozesa n'omubaka sallallahu alaihi wasallam n'abawaako obujulizi n'amugamba nti sula omutwe gwo osabisizza erinnya lya Allah eddene ng'omuddu tayinza kusaba n'eryo erinnya okujjako nga Allah amuwa kyaba asabye n'olwekyo okubeera nti tusaba Allah subhanahu wa ta'ala n'amannya ge n'ebitendo bye kyekimu ku bintu omuntu mwayinza okuyita n'obeera ng'oyanukulwa okubeera nga osaba Allah tabaraka wa ta'ala kuba omusabye oba okwanukulwa edduwaayo gy'oba osabye Allah tabaraka wa ta'ala. Empisa ey'okuna mu mpisa ez'okusaba athanaa'u ala Allah tabaraka wa ta'ala bima huwa ahluhu qabla ad-du'a athanaa'u ala Allah azza wa jalla bima huwa ahluhu qabla ad-du'a. Empisa ey'okuna mu mpisa ez'okusaba okubeera nga osuuta ku Allah bima huwa ahlu n'ebyo ebimugwanira okusuutibwa nabyo then okumuwaana kubanga bye tumusuuta nabyo bye tumutenda nabyo ye yennyini ddala akakatibwa okusuutibwa nabyo si bino ng'abantu bye batega obutezi bannaabwe n'akusuuta n'ebyayagala okukusuuta nabyo naye nga ye amanyi tageti ye alina kayagala okukukuulako alina kyayagala okujja kuba amala okifuna ebyo byabadde akuyita taddayo kubikuyita. N'olwekyo ye Allah subhanahu wa ta'ala bwe tuba tugenda okumusaba tulina kusooka ne tumusuuta faqa'adta n'otuula fahmadillah sooka otendereze Allah subhanahu wa ta'ala bima huwa ahluhu n'ebyo ebigwana okutendebwa naye wasalli alayya bw'omala okutendereza Allah subhanahu wa ta'ala onsabire nange nze nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama thumma di'uhu bw'omala omusabe ow'ekitiibwa Allahu tabaraka wa ta'ala. Wano ne tuyigawo empisa nga yennyini omubaka salawatullahi wasalamu alayhi agitusomesezza ti omuntu yenna agenda okusaba Allah sooka otendereze Allah. Ayi Allah gwe mugagga, ayi Allah gwe gwagaggawaza, ayi Allah subhanahu wa ta'ala gwassuusa, ayi Allah subhanahu wa ta'ala gwotenderezebwa n'amatenda agatali mu bukendeego bwonna, ayi Allah subhanahu wa ta'ala gwe yabumba eggulu okutali mpagi, ayi Allah subhanahu wa ta'ala gwe eyayalirira ensi eno, Allah subhanahu wa ta'ala gwotugabirira, ayi Allah gwotuliisa, ayi Allah gwoyavuwaza, ayi Allah gwowonya, ayi Allah subhanahu wa ta'ala gwe mulungi asinga abagabizi bonna okukonna konna kuba kutenda Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'omala okumutenda then n'osabira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga bwe kigenda okujja mu mpisa ey'okutaano mu mpisa ez'okusaba edduwa. Then omubaka salawatullahi wa salamu alayhi bw'amala okuyigiriza sahabiyu ekigambo ekyo wa fa'alahu rajulun akhar min as-sahaba omusajja omulala mu basahaba najja n'asaala bw'amala okusaala n'atendereza Allah tabaraka wa ta'ala bw'amala okutendereza Allah tabaraka wa ta'ala n'asaalira omubaka salawatullahi wasalamuhu alayhi faqala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama bwe yalaba oyo ng'akoze bw'atyo n'amugaa nti ayyuhal musalli owange gwava okusaala ud'u saba Allah subhanahu wa ta'ala tustajab ojja kwanukulwa saba Allah tabaraka wa ta'ala gwe ojja kwanukulwa tujab oba tustajab ojja kubeera nga oyanukula. Hadisi eri mu Tirmidhi wa sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala. Sheikh Albani yagamba hadithi entuufu. Empisa ey'okutaano
mu mpisa era ez'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala eri buli muntu yenna alulunkana okubeera ng'oyanukulwa ku ekyo ky'osaba Allah subhanahu wa ta'ala as-salatu ala nabiyyi sallallahu alayhi wasallama okusabira ku mbaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kubanga okusabira omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama kikulu nnyo emirundi gyonna gy'oba oyagadde okumusabira kubanga okusabira omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam olaba Allah tabaraka wa ta'ala yakitulagira mu Qur'an n'akyekakasaako ye kennyini kyakikola n'akikakasa kuba bamalayika ab'ekitiibwa nti bakikola Allah jalla waala yagamba mu suratu ahzab inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi mazima Allah tabaraka wa ta'ala ow'ekitiibwa ne bamalayika be basabira ku nabbi Allah tabaraka wa ta'ala asabira atya ku nabbi amwogerako eri bamalayika amussaako kusaasira kwe okwe kusabira Allah oba kwe kwogera kwa Allah kwayogera ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ate bamalayika be ne basaba Allah ay Allah museeko kusaasira n'atulagira ffe abakkiriza n'atugamba nti abange mu abakkiriza musabire ku nabbi olusabira okusalira omubaka salawatullahi wasalaamuhu alaihi okumala kikulu waliwo sahabi yajja eri nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amubuuza mulimu ki gwayinza okukola okubeera nga ayanukulwa n'amugamba okubeera nga amusabira n'amugamba nabbi nkusabira emirundi emeka 2 1 3 nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba saba by'oba osobodde paka lwe yamugamba nti ekitegeeza nabbi sallallahu alaihi wasallam nze edduwa yange gyonna gye mbadde ngenda okusaba kambeere nga njifuula kukusabira busabizi amakulu kansabire ggwe Allah tabaraka wa ta'ala ampe byenjagala nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amukondera mu sitampu n'amugamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kwanukula okusabira omubaka salawatullahi wasalaamuhu alaihi kinene nnyo n'olwekyo bw'oba ogenda kusaba Allah tabaraka wa ta'ala soko obeere nga osuuta Allah bw'omala okusuuta Allah tabaraka wa ta'ala zaako okusabira omubaka Muhammad salawatullahi wasalaamu alaihi abantu bangi olw'ebizibu n'ennaku n'obuyinike bw'aba alimu y'olutuuka nga awanika mikono Allah mpa kino la beera n'empisa olaba omuntu ne bw'oba ogenda kusaba muntu kintu bano abagagga oba abakulembeze osooka n'oleetawo obuboozi obumuwaana n'omusuuta n'omwogerako nga bamuwaana ne bw'eba ensi yonna yamukyawa omubuulira nti ewaffe bonna bakubira ggwe engalo lwaki olina by'omwetaagako bw'oba omugagga osooka kuleeta luboozi n'oyisaawo obugambo omuzze ate omubaka sallallahu alaihi wasallam lwaki tomusabira n'olwekyo kya mu mpisa omuntu omusabi ayagala Allah tabaraka wa ta'ala okumwanukula sooka otendera Allah bw'omala okutenda Allah sabira omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam then osabe Allah tabaraka wa ta'ala omubaka salawatullahi wasalaamu alaihi yagamba okusaba kwonna kullu du'a okusaba kwonna oba omusabi kwonna mahjub kulina ejjiji okusaba kw'omuntu yenna kulina ejjiji hatta tusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam okutuusa omusabiri wamala okusabira omubaka alayhi salatu wassalam empisa ey'omukaaga mu mpisa ez'okusaba istiqbaalu alqibla okwolekera ekibla okwolekera gye twolekera nga tusaala kya mu mpisa ennungi nnyo nkulu nnyo eri omuntu aba asaba Allahu tabaraka wa ta'ala lima thabata fi sahih olwa hadithi eri Muslim anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam lamma kana yawm badr istaqbala al-qibla nabbi sallallahu alayhi wa sallam olunaku lwa badiri lwerimu ku nnaku ezikyasinze okuzitowa eri basahaba abawangala naye alayhi salatu wassalam kubanga baatuuka okuba nti bagenda kusinkana abashiriku nga bali mu 10 wa ziyada ng'omubaka alayhi salatu wassalamu alina basahaba 314 embeera neddugala omubaka sallallahu alayhi wasallam n'atunuulira basahaba n'ababuuza bannaye tukoze tutya abasajja tubaŋŋange basahaba ne banywera ne bagamba ya rasulallah utawe tulugendemu omubaka sallallahu alayhi wasallama bwe yalaba ng'embeera eri bwetyo staqbala alqibla yayolekera qibla n'asitula emikono gye n'agamba ebigambo bino nti allahumma ay Allah subhanahu wa ta'ala ati ma wa'adtana ay Allah mpa kyewandaganyisa allahumma ati ma wa'adtana allahumma anjiz wa'ada ay Allah allahumma anjiz wa'adaka ay Allah tuukiriza endagaano gye watulaganyisa ay Allah subhanahu wa ta'ala faja'ala yahtifu bi rabbih nabi sallallahu alayhi wasallam n'atandika okukoola Allah subhanahu wa ta'ala naye nga amaze kwolekera qibla wekiri Allah subhanahu wa ta'ala n'amwanukula oluvannyuma lw'okuba nti yatuukiriza empisa ezo mu mpisa z'okusaba yayolekera qibla mu mpisa ze yakola alayhi salatu wassalam yayolekera qibla ng'asaba Allah tabaraka wa ta'ala si kyekyokka yakikola ne mugazi wati al-Khandaq era n'olutalo lwali luzito nnyo mbaka sallallahu alayhi wasallama
nga bwe kyajja mu hadisi ya Jabir ibn Abdillah. Ate eyo hadisi ya Jabir ibn Abdillah eyinamu n'akaseera oba oliawo nnyinza obutakatuukako olwaleero mu buseera obwanukulirwamu okusaba naye kankayiseewo wano. Jabir ibn Abdillah agamba nti omubaka sallallahu alaihi wasallama yasaba Allah olunaku olw'emmande, n'amusaba olunaku olwokubiri, n'amusaba ku lunaku olwokusatu. Allah subhanahu wa ta'ala n'amwanukula wakati wa dhuhuri ne asri. Abamanyi baffe nga Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala bagamba nti ezimu obumu ku budde obwanukulirwamu edduwa abantu bwe batafaako era bwe batamanyi lwe lunaku olwokusatu wakati wa dhuhuri ne asri. Era ye yagamba Sheikh Al-Albani rahimahullah nti senga sahabiyu al-jalil oyo Jabir ibn Abdillah teyatusaasira na kutulumirwa kutubuulira kadda ako twali badde tukamanya. Era Sheikh Al-Albani rahimahullah yagamba nti ako kadde kanukulirwamu edduwa wakati wa dhuhuri ne asri ku lunaku olwokusatu balita yawma al-arbi'a mu Luwarabu. Era Jabir ibn Abdillah okumanya akaseera kanukulirwamu edduwa ye yagamba nti tewali kintu kyonna kye nasabirangamu mu kaseera ako okujjako nga nakirabanga nga bw'olaba enjuba bwekera nevaayo. N'olwekyo okwolekera qibla mpisa mu mpisa eza okwanukulwa edduwa. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Imam an-Nawawi bwe yali asharaha Sahih Muslim nga ayogera ku hadithi eno egamba nti okusaba kw'omuntu kwonna kulina ejjiji okutuusa nga amaze okusabira ku mbaka alayhi salatu wassalam. Yagamba an-Nawawi rahimahullahu ta'ala nti fafihi mu hadithi eyo mulimu istijabat oba fihi istiqbalu al-qibla, mulimu istihbabu istiqbal al-qibla, mulimu nti kiri sunna omuntu okwolekera qibla fi du'a mu kubeera nga akola ki mu kusaba Allah tabaraka wa ta'ala, wa raf'u al-yadayn fihi n'okubeera nga asitula emikono nga bwe kigenda okujjera mu mpisa ey'omusanvu eddako. N'olwekyo empisa ze twakatunuulira twagambye omuntu asaba Allah tabaraka wa ta'ala ateekwa okubeera muwahhid nga talina shiriki. Omuntu alina shiriki ebyokusaba Allah tabaraka wa ta'ala munnange ogira obivaako, ogira okola ebibyo bw'oliva ku shiriki otandika okusaba Allah. Naye tosobola bigatta byonna. Oli mu shiriki ate bw'osaba Allah ekyo tekiriiyo era tolowoozangako n'olunaku n'olumu nti Allah agenda kuwanukula. Kebeere swala nga ibadaati endala zonna bwe zifa. Allah beyogera mu Qur'an, walaw ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. N'agamba omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin. Allah agamba omubaka salawatullahi wasalamu alayhi nti nakussaako obubaka bwe bumu bwe nassane kwabo bakusookawo senga wakola ku shiriki emirimu gyo yonna naaligisazizaamu era walibadde mu bantu abafaafaganiddwa. Nekitegeeza Allah baba agenda kusazaamu gyambaka. Olowooza fama dhannuka bibaqiyati nnas, olowooza otya ku bantu abasigadde? N'olwekyo omuntu asaba Allah tabaraka wa ta'ala abamu edduwa ziganya okwanukulwa olw'okuba mukyali ku miziro, emiziro gyakufuukira emiziro irizi n'ebikwatagana bwe bityo ebigwa mu kkoweeri. Tosobola kwanukulwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekyokubiri twogedde nti asaba ateekwa okuba nga alina ikhlaasu, ng'asaba Allah ng'era akakasa gwensaba musaba ku lulwe. Ekyokusatu oteekwa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'okozesa amannya ge amalungi n'ebitendo bye n'okubeera ng'omusuuta. Ekyokuna okubeera ng'osuuta Allah subhanahu wa ta'ala nga tonnaba kusaba. Ekyokutaano okubeera ng'osaalira ku mubaka sallallahu alaihi wasallama. Ekyomukaaga okwolekera qibla. Empisa ey'omusanvu raf'ul yadayn, okusitula emikono ng'osaba Allah tabaraka wa ta'ala. Okusitula emikono kuno mpisa nkulu nnyo mu mpisa ez'okusaba. Era abantu bangi nnyo batera okutubuuza emikono gino tugisitula tutya nga tusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Naye ensitula esinga okubeera ennungi yeeno ey'okubeera nga ogatta ebibatu byonna. So nga ne bw'oba obyawudde bw'oti, Sheikh waffe Abdul Muhsin Abbadi hafidhahullahu ta'ala nakyo yakisomesa nti gyekiri. Era ekiraga nti gyekiri, omubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yali mu Arafa ng'asaba Allah tabaraka wa ta'ala bagamba yasitula emikono n'atuuka okuba nga yagyongerayo ne batuuka okulaba mu nkwawa ze zombiri. Kitegeeza kuba nti yagisitula, wa hatta hadithi eraga nti yatuuka okuba nga ebibatu biringa ebitunudde wansi bishiddatul mubalaga fi rraf, olw'okuba nti yasitula nnyo n'ajambuza mu kaseera ako ng'enjuba enetera oggwa ku lunaku olwa Arafa nga bwe tujja okulwogerako era mu nnaku ezaanukulirwamu okusaba kw'omuntu aba asabye. Naye ali muhimu wano kye mbadde njagalamu okusitula emikono nti mpisa mu mpisa z'okusaba lima thabata min hadith Salman radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaala, olwa hadisi ya Salman omubaka sallallahu alaihi wasallam agamba nti inna rabbakum hayyun karim,
Allah wammwe karim mugabi nnyo ate hayiyun karim wansonyi nnyo ate wakitiibwa nnyo ate mugabi nnyo yastahi min abdihi akwatibwa ensonyi omuddu we idha rafa'a yadayhi ilayhi ay yaruddahuma sufra bw'abeera nga asitudde emikono n'agyolekeza gy'ali Allah okubeera nga emikono agizza nga giri ku zero nga makulu nga talina kyamuwadde. Allah waffe tabaraka wa taala mulungi wakitiibwa mugabi akwatibwa ensonyi omuddu okulaba ng'ositudde emikono gyo ng'omuwanjagira ng'omusaba okubeera nga emikono egyo Allah tabaraka wa taala jidda nga tewali kyakuteereddemu. N'olwekyo eyo hadithi era nga bw'olaba hadithi erimu sunan abi dawuda era Sheikh Albani rahimahullahu taala yagamba hadithu ntuufu. Era hadithi endala erimu ensonga nnya mbaka sallallahu alayhi wasallama ze yayogera naye nga zonna min asbaabi ijabati dua ze zimu ku nsonga ezaanuukuzisa okusaba kw'omuntu. Muzo mbaka sallallahu alayhi wasallama yayogeramu kyenjaga nti yamuddu yadayhi ila samaa, omuddu ng'awanise emikono gye asaba Allah tabaraka wa taala nga bwe tujja okubeera nga tukikoonako ebisigadde ebisatu ojja kubiraba mu nsonga ezaanuukuzisa okusaba kw'omuntu. Kubanga omusomo gwe tuliko tugambye tutunuulira empisa z'okusaba Allah n'ensonga omuntu mwayita okwanukulwa Allah tabaraka wa taala n'ebimu oba olyawo ebiyinza okugaana okusaba kw'omuntu okubeera nga kwanukulwa. Empisa ey'omunaana mu mpisa ez'okwanukulwa edduwa ery'omusabi aba asaba Allah tabaraka wa taala kwe kubeera nti al yaqiinu, omuntu okubeera nga ayina yaqiin. Yaqiinu kyekiruwa okukakasa ng'okakasiza ddala nti gwe nsaba ajja kumpa, si kusaba gezaako bugeza. Ebintu bingi abantu bagezesaako bugezesa, ebintu bingi bigaana. Omuntu n'aba n'omulwadde n'asooka n'amutwalako mu ndagu ne bigaana, n'amutwalako mu basomi b'edduwa ne bigaana, n'amutwalako ku malwaliro gonna ne bigaana, n'agamba kati omulwadde asigadde ku bwa Katonda kamukwase Mungu. Kati luli abadde ku lwanyi naye kangezeeko kati dduwa zokka ze nsigadde okugezaako, ebirala birabika byagaanyi. Edduwa bwe tuba tusaba Allah tabaraka wa taala si kugezaako. Omuntu oteeka okusaba ng'okakasa nga n'omutima gwo ogutaddeyo nti ddala nsaba Allah tabaraka wa taala, ng'okakasa nti Allah subhanahu wa taala ajja kukuwa. Mbaka sallallahu alayhi wasallam yagamba ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba, musabe nga Allah nga mukakasiza ddala nti Allah ajja kubaanukula. Wa'lamu, era mukakase mumanye anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafil, Allah tayanukula kusaba kwa muntu okuva mu mutima omugayaavu. Allah tayanukula musabi yenna nga yasaba tabiriiko, oteeka okuteekayo omutima n'okakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala gwe nsaba era Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumpa. Era ekirala mukyo wa idhharu al-faqr wal hajati ila Allah, bw'oba osaba Allah subhanahu wa ta'ala yolesa obwetaavu bwo. Tusaba nga olatta otunudde eri waggulu, ebirowoozo biri walala, olowooza birala, ate n'osaba omutima guteekeyo ng'osaba Allah subhanahu wa ta'ala, ng'okakasa nti Allah tabaraka wa ta'ala musaba gwe nsaba era agenda kumpa. Oyolese obuyinike bwo n'obwavu bwo, tewali kigana kulombojja. Ayi Allah tabaraka wa ta'ala, abaana bange tebasoma. Ayi Allah tabaraka wa ta'ala, wanzija mu kyalo. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala, embeera eri bweti wempangisa Allah subhanahu wa ta'ala sente sirina. Allah subhanahu wa ta'ala akola ku mulimu bwe guti ne bangoba. Ayi Allah tabaraka wa ta'ala, yolese obuyinike bwo. Ayi Allah tabaraka wa ta'ala, wendi ndiwo kululwo. Ayi Allah subhanahu wa ta'ala, yolese obuyinike, kubanga ekyokwolesa obuyinike bwo ze zimu era ku nsonga ez'omuntu okubeera nti oyanukulwa edduwa. Kasita olaga olaba n'omuntu ne bw'oba omusaba busabi nga weegaggasa ng'osaba muntu munno tasobola kuwa, oteeka okulaga obwetaavu. Allah subhanahu wa ta'ala mulage obuyinike bwo, obwetaavu bwo. Era bannabbi ba Allah tabaraka wa ta'ala bw'osoma mu Qur'an bonna bwe babanga basaba Allah subhanahu wa ta'ala bayolesanga obwetaavu n'obuyinike. Era kyobola bwe tuba tusaba edduwa y'enkuba tulina we tutuuka ne batugamba n'engoye tuzikyuse. Bw'oba oyambadde enkofiira eno gikyuse ogyambalire ku bikukujju, bw'oba oyambadde jaketi oba saati gikyuse ogyambalire ku bikukujju, oba obisse ekitambaala ku mutwe kikyuse. Lwaki? Oyolese kwegamba embeera ey'okulaga nti tuli bayinike nnyo, tuli beetaavu Allah tabaraka wa ta'ala gy'oli. Obola omu ku bannabbi ba Allah Zakariya yagaa nti rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'shu shayba
ولم أكن بدعائك ربي خفيا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. نبي زكريا يقانت ربي إني وهن العظم مني أي الله ما قم بغاقانو غاين جبسي nkaddiye asusize emyaka ekinana la bwe nnyonyolako washta'ala ar-ra'su shayba n'omutwe Allah guguno gonna gumulisiza gonna gufuuse envi ay Allah mpeddemu nkaddiye walam akun bidu'aika rabbi shaqiya naye Allah tabaraka wa ta'ala kasyantandika kusaba sina lwe nali kusabira embeera wakikwa fahabli min ladunka waliya ay Allah nkusaba ompe omwana ava gy'oli yarithuni abeerenga ansikira ويرث من آل يعقوب أسكرنا بانت يعقوب وجعله ربي رضيا أتي الله مسلم ومانو مؤاين دلائي يقامت وكانت امرأتي عاقرة نمشارا وانجي مقومبا أي الله نمشارا كدي نيتزارا وكوكو نقول سابو بينيكي نبوافو نبويتافو إلي الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى ويمرو كولي بيونا نالاغانتي أودم نالاغانتي أقومي لنبي نوح يقول ربي إني مغلوب فانتصر أي الله مبانغو الدعاء abasajja banvumye nkowodde da'wa myaka 25 naye wentuuse inni maghlubu ay Allah nkomye ay Allah bampangudde fantasir ay Allah ntasa Allah subhanahu wa ta'ala fastajabna lahu agandi tumwanukula wakadhalika ni nabbi Zakariya Allah subhanahu wa ta'ala agandi fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya nitumwanukula nitumuwa omwana ayitibwa Yahya Allah subhanahu wa ta'ala Yahya yamutuma n'okumutuma erinnya erya Yahya nga bwe yayogera mu sura endala nti yali tetuumibwangako na muntu yenna. Lwaki Zakariya yayolesa obwetaavu n'obuyinike eri Allah tabaraka wa ta'ala. Era kyobalaba ne omu ku bamanyi aba hadithi abanene nnyo bayita Muhammad ibn Munqadiri agamba lumu abali mu muzikiti gwa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam e Madina ekiro ng'ali mu kifo wasalira aganti fadakhala rajulun min almuslimina omusajja n'ayingira mu muzikiti faraka rak'atayn nasala ila kabbiri naye nga yali ayambadde enkutu nessuuka ng'agyezingiridde naye nga athatha aghbara bwe mutunulira tanyirira nnyo asiiwuuseemu naye engoye zayambala nga tezitukula bulungi. Agamba mu kiseera ekyo abantu b'e Madina ne Makka baali basabye enkuba ng'enkuba terabika ng'enkuba Allah tabaraka wa ta'ala najibawa. Agamba omusajja ngenda okulaba amala okusaala farafa yadayhi ila sama nasitula emikono n'agyolekeza waggulu n'ayogera ekigambo kyo n'agamba nti Allahumma ay Allah inna ahla alharami abantu b'omu haramu wano abameka amakulu Makka ne Madina qad istasqawqa bakusabye Allah okubatonyeseza enkuba falam tusqihim naye Allah tobatonyeseza enkuba. Allahumma aqsimu alayka ay Allah nkulayira an tunazzila alayhim almatar abantu bano batonyeseza enkuba. Agamba Muhammad ibn Munqadir faqultu fi nafsi rajulun majnun ngamba mutima nti nalabika mulalu rajulun yaqsimu ala Allah fi du'a musajja atalayira bulayze Allah nga musaba Allah nkulayira. Agamba wallahi ma taharraka fi makanihi illa wa qad nazala al-matar. Agatu musajja wallahi ndayira Allah yayita naba kuva mu kifo ng'enkuba emaze okutandika okutonya. Agamba nti fatadhakkartu qawla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ninzitukira ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam nti rubba ar-rajulu ath'ath aghbara olisobola okulaba musajja ng'asiiwuuse agubaagumanye talabika na bulungi. Mu riwaya endala nti madfuu ala al-bab nga ne wajja ku mulyango bamuggalya tebamugulira naye law aqsama ala Allah la abarra nga bw'aba akulayiridde Allah kyalayidde Allah kituukirira nga bw'akilayidde. Nolwekyo kyenjagala mu kiwano nti omusajja yamulaba mu mbeera ng'asiiwuuse talabika bulungi tanyirira n'engoye tezitukula okwo kwonna bakuyita kwolesa bwetaavu na buyinike eri Allah ng'olaga dda nti okomye oli ku kisenge n'embeera gy'olimu yeeyo. Omusajja subhanallah ekyewunyisa kweyo omusajja Muhammad ibn Munqadir yatandika okunoonya omusajja oyo. Olunaku lumu n'amugwako ng'ali mu kibuga Madina ayina waali naye kigambibwa nti yali akola omulimu gwalayisi nnyo. Kigambibwa nti yali atunga nangatto. N'amubuuza nti anta sahibi albariha gwe mukwano gwange ow'ekiro bwe twabadde ffenna. N'amugamba ntya wa n'amugamba nedda. Omusajja kasita yategeera nti Muhammad ibn Munqadir amutegedde
kubanga omusajja yali mustajaba da'wa yali ayanukulwa edduwa gy'abasabye Allah kasa yategeera nti Muhammad mun munqadira ntegedde baga nti fahajara al-Madina nasenguka ne Madina n'avaawo yamunoonya teyaddayo kumulabako era abamanya abamu bagamba nti oba oli awo ye musajja nabbi gwe yayogerako ayitibwa Uwais al-Qarni ayinza okuba nti yali oyo yennyini naye yasenguka n'avaawo awo nno waliwo ekyokuyiga ky'amaanyi nti omuntu asaba Allah tabaraka wa ta'ala edduwa talina kweraga tosobola kumanya nti gundi ayanukulwa edduwa naye olwaleero tulina abantu ebintu bye beeteekamu ne baga nti gundi seeka musomi wa dduwa gundi akusabira edduwa ennaku 3-6 ng'ofunye kyaba akusabidde abantu ne bagenda nga beerinnyisa amadaala ne beeyambusa naye ng'abantu abaasabanga edduwa ne zaanukulwa nga Ibrahim ibn Adham bwe nkugambye ng'ono omusajja Uwais al-Qarni n'abasajja abalala abaasabanga edduwa ne zaanukulwa nga tebaagala kubamanya nga beekweka bwekwesa naye gwe Allah nga yakuwadde ng'edduwa zo zaanukulwa ekyalo toyinza okitiisatiisa kyonna ongendako mpola zokimayi bwe nteekayo edduwa ewa Mungu oba owedde abantu bonna bayinza okubeera ku bunkenke nga bakwegendereza bwegendereza bwongendako mpola okimanyi bwe nkuteekayo ewa Mungu omukyala tojja kusigaza abantu ne babeera ku bwerinde teri muntu yeekakasaako era omuntu koyo kakasizanga ddala nti byakugamba bifu kasa yeekakasaako nti ze edduwa zange zaanukulwa bwe tutawaana neewuwe tokyama kubanga okusaba Allah ibaada Allah akiwa gw'aba ayagadde Allah bye yawanga baanukulwa edduwa nga bamanyikiddwa tebeerangangako beekwekanga na bwekwesi nga tebaagala kumanyika Umar ibn Khattab adduka emisina anoonya Uwais al-Qarni atuuka okumutuukaako nga takkiriza nti yoyo tayagala kumumanya abantu abeeranga mbu basaba edduwa ekikulaga bulazi obufu bw'ekintu kye bakola nti tekiriiyo biidhinillahi ta'ala okubeera nti omuntu oyolesa obwetaavu bwo n'obuyinike bwo eri Allah tabaraka wa ta'ala zimu ku nsonga ezaanukuzisa edduwa biidhinillahi ta'ala tugenda kufundikira n'ensonga 2 mulundi ogunaddako biidhinillahi ta'ala tugenda kujja era tubeere nga twongera ku mpisa z'okusaba then mbeere nga mbabuulirako ne ku nsonga omuntu z'oyinza okukulembeza n'osaba Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga akwanukula wakadhalika era nja kubabuulirayo ne ku mawaani'ul ijaba ebintu ebiyinza okuganyisa okusaba kw'omuntu okubeera nga anukula empisa gye tumaliza nayo eddirira esembayo al-ikthaaru min al-mas'ala okubeera nga bw'oba osaba Allah tabaraka wa ta'ala tumusaba lumu muddiŋŋane Allah jalla wala muddiŋŋane ebimu ku bitendo Allah subhanahu wa ta'ala byayawukana naffe fe abantu tukooba okutusaba era omuntu bw'omusaba olwaleero n'enkya bw'akulaba obwokulaba ayinza n'okugwa mu mmeeza omutuulira salaamu ati ng'abalase taddamu salaamu kubanga yakoowa okumusaba ne bw'omusanga azibala salaamu alaikum haji salaamu avuvunge takyayagala abantu bakuwa mangu naye ate Allah tabaraka wa ta'ala ayagala nnyo okumusaba era asanyukira nnyo omuntu amusaba n'olwekyo bw'oba osaba Allah subhanahu wa ta'ala bakita al-ilhaa'u fi du'a okusaba Allah ng'omupeeka wa adami al-isti'jal n'obutayanguyiriza nnyo ijaba Allah nga tampa likawulihi alayhi salatu wassalam kubanga omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti yustajabu lil'abdi omuddu ayanukulwa ma lam yad'u bi ithmi ebbanga lyamala nga tasabye ekyonoono au qati'ati rahim obanga tasabye ma lam yad'u bil ithmi ebbanga lyamala nga tasabye ekyonoono au qati'ati rahim oba kukutula luganda kubanga omuntu ayinza okusaba nti Allah nsaba onkutule ku musajja oyo Bashiri andabizze ennaku eya buli kika omusajja oyo twawukanye naye nga gwagamba Bashiri muganda we bayonka kuli nnyumu muganda mwana wa taata we nga gwasaba Allah nkutula ku musajja oyo la nabbi yaga nti omuntu ayanukula ebbanga lyamala nga kyasaba si kyonoono Allah nsaba ompisizeemu ddiiru eno naye nga ddiiru gyasaba yakutta abantu yakubba maali y'abantu yakulyaza amanya abantu oba yakutwala muka munne ebbanga lyamala nga tasaba kyonoono oba kutula luganda ma lam yasta'jil ebbanga lyamala nga tannayanguyiriza qila ya rasulallah mal isti'jal imam nabbi okuwanguyiriza kwekulwa qala naga nti yaqul omuddu agamba qad da'awtu wa qad da'awtu nga nsabye nensaba falam ara istijab naye falam ara yustajab li falam ara yustajab li nesira bwenyanukulwa fayastahsir nagwamu essuubi inda dhalika bw'atandika okwogera ebyo wayad'u ad-du'a ekivaamu n'ebyokusaba n'abiviirako ddala akhrajahu al-Bukhari wa Muslim hadisi ya Bukhari ne Muslim ekyo kiraga nti okusaba Allah subhanahu wa ta'ala bw'oba omusaba tupapa yitiriza muddiŋŋane ekiro emisana nga bwe tujja okulaba obudde obwanukulirwamu edduwa
twabutegese bungi tujja kubabuulira obumu ku budde obwanukulirwamu okusaba kw'omuntu ng'omuntu Allah tabaraka wa taala bw'asaba Allah subhanahu wa taala amwanukula nga nyinza okubbirako ng'olwaliro olunaku lwe tubaddemu olw'ejjuma wakati wa asiri ne magharibi obwo budde bwanukulwa olwa hadisi ya Abdullah ibn Salam ne hadisi ya Abdullah ibn Umar ne basahaba bala olwokutaano wakati wa asiri ne enjuba okugwa edduwa zaanukulwa era abamu mu baakulembera abalongoofu wa hatta waliwo abaasigala mu muzikiti olunaku lumu wakati wa asiri n'enjuba okugwa olunaku olw'ejjuma nga basaba Allah addize munnaabwe amaaso yali azibye amaaso bagenda enjuba okugwa bw'otyo okwazina magharibi nga Allah amaze okumuddiza amaaso olwekyo akakadde kakulu nnyo eri omuntu aba asaba Allah tabaraka wa taala okubeera nti topapa kulaba nti oyaga kulabaliza kisimangu wabula yitiriza okuba nga omuddingana buli kumaca buli kawungeezi otambula buli kadde saba Allah ekisembayo kyetukomekeza nakyo darusu yaffe eno ey'olwaleero mu mpisa z'okusaba ikhfa'u du'a wa adamu al-jahr bihi qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya wa khifatan Allah subhanahu wa ta'ala yagamba ud'u rabbakum tadarruan wa khifa Allah subhanahu wa ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya musabe Allah subhanahu wa ta'ala bwe muba musaba tadarrua nga mumusaba tadarrua muri beewombeefu muri bakkakkamu wa khufiya ate musabe mukyama mpola mpola amakulu Allah subhanahu wa ta'ala nga mu aya endala byaga nti wala tajharu bi salatika wala tukhafitu biha wabtaghi bayna dhalika sabila bwoba osaba tolekaana nnyo ate tosama kaama nnyo wabtaghi bayna dhalika sabila noonya eddoboozi eri wakati awo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba okubeera nga tumusaba tadarrua nga tuli beewombeefu ate wa khifatan ودون الجهل بالقول ودون الجهل ودعوا ربكم تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول الله سبحانه وتعالى تugamba tumusabe nga tuli beewombeefu nga tuli bakkakkamu tobola baffe abasiraamu ensabe yaffe teriimu kuleekaana nti omuntu asaba ng'aleekaana la ffe tusaba Allah tabaraka wa taala nga tuli bakkakkamu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'omuntu ayina empisa ku Allah tabaraka wa ta'ala gwasaba kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala atwanukula biidhnihi tabaraka wa ta'ala tugenda kubeera nga tukomaawo olwaleero biidhnihi tabaraka wa ta'ala ate omulundi omulala tugenda kubeera nga tutwanukula Allah subhanahu wa ta'ala tugamba aya gimba nesoma ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbu al-mu'tadin Allah subhanahu wa ta'ala suratu arafi aya 5 yaga nti ud'u rabbakum musabe Allah wa subhanahu wa ta'ala tadarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbu al-mu'tadin musabe Allah subhanahu wa ta'ala tadarruan nga muli bawombeefu nga muli bakkakkamu wa khufiyatan ate nga mumusaba mukyama mu bukkakka mu ddoboozi ya wansi innahu la yuhibbu al-mu'tadin Allah tayagala abantu balumbagana min al-i'tida okusitula eddoboozi ne libeera wala nnyo abamanyi bakibala nti min al-i'tida ekyo kibalibwa min al-i'tida kubeera nti olumbaganya osusse ensalo n'olwekyo biidhnillahi tabaraka wa taala tubeebaza okubeera nti mutambudde naffe okuva twatandise ezo ze zimu ku mpisa ze tutunuulidde olwaleero mu mpisa ez'okusaba Allah tabaraka wa taala tujja kutandikirawo biidhnillahi tabaraka wa taala ng'ate tutunuulira ensonga ezaanukusa kusaba kw'omuntu wakadhalika n'okutunuulira ebimu ku biyinza okuganyisa okubeera ng'omuntu okwanukulwa edduwa ye yanukulwa tugenda kufunayo ku bibuuzo byammwe tubeere nga tubiddamu biidhnillahi tabaraka wa taala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. بارك الله فيك. نعم فيكم بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. abatuuliza mwenera abatulaba ku Thuraiya Islam Media tubeebaza okufollowinga emisomo gino okuva gye twatandikidde. Sheikh atunyonyodde bulungi ebintu bye tulina okugoberera era bye tulina okutunuulira nga tusaba. Abalina ebibuuzo ebikwatagana ku musomo guno muyinza era okubirekako biidhnillahi tabaraka wa taala. Ekyokubiri Sheikh agenda kukozesa obudde bufundafunda biidhnillah eddakiika ezisigaddeyo zino entonotono tulabike nti wabaawo ebibuuzo ebyasigadde ku
musomo gwakulembedde ogwabaddeko bashekhe abasoose ebibuuzo bino biidhnillah katukozese chance eno birabike nti nabyo byanukulwa. Yenze Mawejje Abdurrahman wano mu Thuraya Islam Media wensinzira okulabika nti mbaweereza. Barakallahu fikum. Sheikh, ekibuuzo ekisooka omubuuza bamuyita Mutoni Nazira abuuza nti akkirizibwa okwekuba make-up nga si mufumbo. Naam, alhamdulillah, sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Omukyala okubeera nti yeewunda n'okwetonaatona n'okukozesa ebizigo oba make-up akkirizibwa mu Busiraamu, akkirizibwa okubeera nga abikozesa, naye on condition abyekuba ddi, abyekuba alagawa. Bw'abeera nga abyekubye mu face kibalibwa mu ziina mu bintu ebyokwewunda. Kati talina kubeera nga yeekuba make-up oba ebintu ebyokwewunda oba okuteekako earring oba buno bateeka mu nnyindo naye ebisige ate ne face n'agibikula, kubanga ekyo kiba kyakwewunda. Omukyala buli yeewunda talina kwebikula face. N'olwekyo omukyala bw'aba akubye make-up alina kubeera nga amukubidde mu nnyumba, yeerongoseza n'anyirira nnyo bw'atyo ng'ali mu nnyumba. Wamma kawunaha yeekuba make-up ne yeerongoosa ate n'afuluma ebweru n'abikula face, ekyo tekikkirizibwa mu Busiraamu. N'olwekyo omukyala atali oba omuwala akkirizibwa okwekuba make-up naye nga olwo face aba agenda gibikka. Eyo condition eriko, olwo face aba agenda gibikka kubanga ayongeddeko ku byokwewunda bye. Naam. Omubuuza addako bamuyita Saara Nasimbwa abuuza nti taata we si Musiraamu. Naam. Naye alina baganda be Abasiraamu ku sayidi ya maama, basobola okumugaba? Nedda. Taata we si Musiraamu, abamanyi bonna ijma, bonna beegatta ne bagamba nga nakala hadha al-ijma Ibn Mundhir rahimahullah wa Ibn Qudama wa Nawawi wa ghayruhum min al-ulama. Abamanyi bonna bagamba nti ajma al-ulama, abamanyi bonna beegatta nti omuntu atali Musiraamu tagaba Musiraamu, sawa ni taata wa muzaala oba mwannyina oba mwana wa taata omuto obaani, ekyo ajma al-ulama ala dhalika. Abamanyi bonna bakigattako. Atali Musiraamu tagaba mwana we Musiraamu. Kitegeeza mu ekyo mu kukyogera tuba tumusosodde. Zino ensonga za ddiini. Nga olaba bano bagenda mu church, ffe tugenda mu muzikiti. Nga olaba bano baziika wano si we tuziika. Bano balina kati zino ensonga za ddiini. Era ate abamu Abasiraamu abamu bakitegeera bubi. Bo balowooza nti omwana wa atali Musiraamu obba mubbe. Naye ntegeera nfu. Atali Musiraamu bwe tuba tuwasizza muwala we, tumulekera ekitiibwa kye n'asigala nga ye taata. Era yazaala omwana oyo gwe tuzza okuwasa. Era n'ebirabo gwe tubiwa. Naye bwe tutuuka mu mukolo guno ogw'okugaba, guno mukolo gwa ddiini, tulina gukola Musiraamu na Musiraamu. Kubanga gwa ddiini, ebitiibwa byonna byonna n'amayinja ge agasigazza nga taata. Naye wano mu kugaba guno omukolo gwa ddiini, nga bwe tutayinza kumuyita nti jangu osaale, era naye yennyini bwe tukima essola agenda eri. Kati ne wano mu kugaba tuleetawo omuntu yenna alina oluganda ku oyo omuwala nga Musiraamu. Bw'atubula tugenda ewa imaamu oba ewa mufuti n'aba nga atwala obuvunaanyizibwa obw'okugaba omuwala oyo, naye nga taata we tamugaba wadde mwannyina wadde omuntu yenna amulinako oluganda kasaba nga si Musiraamu. Naam. Kati ono abuuzizza direct ku muganda we bazaali muganda we okuva mu maama. Asobola okumugaba muganda we okuva mu maama. Musiraamu oba si Musiraamu? Omusiraamu amugaba. Kubanga nkugambye nzizeemu ne gamba nti tunoonya mu famire ye, mu bantu abamuli okumpi ani Musiraamu aliwo. Bwe tusingana ng'omwana wa maama we omuto yaaliwo, batumugamba abeere ng'amugaba. Ku madhhab abalaba nti naye nga bw'otunulira ffe bwe tuba tusoma ebya miraathi, oyo omwana bamuyita akhul li ummi, mwana wa maama. Ebyobusika by'Obusiraamu. Akhul li ummi, omwana wa maama wange afuna omugabo Allah tabaraka wa taala gwe yamuwa mu maali yange. Kati bw'abanga afuna omugabo ne mukungaba angaba,
nga tukibalidde ku mbala y'obusiraamu so nga waliwo bafukaha bagamba nti la omuntu yenna ayina ng'ekibagatta wakati wo naye waliwo omukyala ekyokulabirako nze olwali bwe mbeera nina mwannyinaze omwana gwazaala tansikira lwaki kubanga ali wakati wange naye mukyala mwannyinaze yaliwo kati waliwo bafukaha balaba nti kati oyo omwana aliwo wakati we naye maama omuntu yenna akutuusa ku muntu nga wakati waliwo omukyala baga takusikira ne mu kugaba bamugjamu naga nti nedda tamugaba olwagene wa imamu n'olwekyo kati ffe tukibalira ku sayidi ya kusika ntugamba nga bwaweebwa omugabo Allah gwe yamuwa ogw'okusika wakadhalika ne mu kugaba tugamba ajje abeere ng'amugaba kubanga ye ali kumpi okusinga imamu kubanga oyo waba tamugabe tugenda mutwala wa imamu naye bwe tutunuulira mu butuufu wano ono omwana wa maama we ali kumpi nnyo akalandira weekali barakallahu fik bajja mpola moha gano ge mannya agali ku Facebook ag'omuntu ono abuuza agamba salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Nasalira omwana wange omulenzi akiika naye maama we si musiraamu. Obusiraamu bukyogerako butya? Yasalira omwana we omulenzi akiika ate maama we si musiraamu. Maama w'omwana oba mukyala ate tikina buzibu bwonna gw'omusalidde mwana wo ate maama omwagaza ati akiika gye wasaze si ya maama azaala omwana akiika ya mwana wo n'olwekyo tewaliwo kantu konna tewali awona. Ono abuuza bamuyita Nambalirwa Mona Amina. Is it okay if I recite the last 2 ayahs of Surah Baqarah at the last sujud as one of my dua? Lwaki asoma Qur'an? Twaganibwa okusoma Qur'an nga tuvunnamye. Kubanga kakati ye waba avunnamye oluvunnama olusembayo. Ye ayagala kusomerawo zino lwakabbiri ayati zino ezisembayo mu Surah Baqarah kubanga aziwuliramu okusaba. Yaziwuliramu okusaba. Ekintu kyonna ekirina shubha nga tekiri kiriya. Kubanga twaganibwa okusomera Qur'an nga tuvunnamye. Kati ezo ayati zijjeewo zisomera awalala. Somerawo endala. Somerawo edduwa endala zimanyikiddwa naye okusomerawo zino wadde oziwuliramu okusaba zisomera awalala. Lwaki ozisomera awalala? Kubanga waliwo awalungi awayogerwa nga tonnaba kwebaka. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tuzisomera awo nga tonnaba kwebaka. Ziteeke mu kifo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam we yaziragira ozisome. Zirina obukulu bwazo n'obulungi bwazo bwetirivu. Lwaki oziteeka mu kifo Nabbi sallallahu alayhi wa sallam we yagaanira okusaba okusabirawo edduwa. Newankubadde mu bamayo ojja kufunayo ajaza agamba nti dduwa being nti dduwa naye agikozese wali kigaana naye nze ngamba ekigaana wujudu shubha waliwo shubha tekiri kiriya. Seeka nsaba twongere okutanya akantu kano. Ogambye tekikkirizibwa kusoma Qur'an nga tuvunnamye ng'ovunnamye okutaka woki. Naam. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatugamba nti wa amma fi rruku' fa'azzamu fihi rabbakum. Bwe mbeera mukutamye ku maviivi fa'azzimu fihi rabbakum. Musingirize mutenderezeewo Allah. Fa'azzimu fihi rabbakum. Musingire subhanallah subhana rabbil azim subuhu qudusu bwe tubeera ku maviivi. Wa amma fi sujud bwe mba muvunnamye fakthiru aw fajtahidu biddu'a aw min ad-du'a fajtahidu biddu'a. Bwe mbeera muvunnamye ate wo munyiikire nnyo mu kusaba kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abeera kumpi nnyo n'omuntu avunnamye ng'amusaba. Era ezo zimu ku nsonga ze tujja okwogera zetuleseeyo muzimu ku nsonga ezaanukusa edduwa okubanga osaba ng'ovunnamye wansi kimu ku byanukusa edduwa naye hatta n'abamanyi abamu waliwo abakigaana omuntu okuva buvi mu bbanga ekyo kyokugamba nti saba Allah ng'ovunnamye ng'obadde osaala si kuva buvi mu bbanga n'ogamba nti akanvunname nsabe babamanyi abasinga bakigaana baka okuva buvi mu bbanga n'ovunnama wansi n'osaba tekiriiyo. N'olwekyo okusoma Qur'an nga tuvunnamye wansi Allah subhanahu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yakitugaana era abamanyi ne bagamba illa ensonga erimu lwaki kitugaanibwa. Okuvunnama wano kifo kya kwetoowaza na kukkakkanya na kulaga kino kintu nti ekyenkyo kya wansi naawe oli wa wansi kwega kifo mawdhi udhulli ekifo ekikulaga nti oli mukkakkamu ekisembayo oli wa wansi nnyo n'ekyenkyo kitadde mu ttaka. Ate baga nti Qur'an esitulwa busitulwa yo Qur'an ya bbeeyi yakuvaluingibwa tugisoma tuyimiridde tugisoma tutudde tetugisoma nga tuvunnamye wansi. Ekyo omubaka sallallahu alayhi wa sallam akitugaana.
tetusoma Qur'ani nga tuvunamye. Kyova olaba olw'okuba nti waliwo nahayi eyo okugaana okwo, ensonga lwaki ne ayati ezisinga ezirimu osoma Qur'ani nga ziringa osaba Allah, abamanyi bazigaana abasinga baga nti olw'okuba waliwo shubuha okuba nti wagaanibwa okusabirwamu awo okusomerwawo Qur'ani, saba zisome ng'oyimiridde. Lwaki tosabirawo edduwa endala? Allahu akbar. Edduwa nnyingi sheekhe ezijja mu Qur'ani abantu nga bazikozesa nnyo ebiseera ebisinga, naye kyemmanyi nti abasinga obungi bali tebakiteekako sira olw'okuba nti eno eba Qur'ani bw'avunnama akole ki? Asabe. La bw'oba ovunnamye wansi tosoma Qur'ani. Ayati za Qur'ani ezirimu okusaba Allah tabaraka wa taala. Sirabaho illa nze mugambye ekintu kiri kiriya nga Nabbi sallallahu alayhi wasallam mu hadisi endala bwe yayogera nti Allah tabaraka wa taala ayina ebintu byateekako ensalosalo. N'agamba nti wano we yateeka olusalosalo teweekulubeesezaawo no ku lusalosalo ojja kugwa mu haramu. Kati bagamba nti tosoma Qur'ani ng'ovunnamye. Newankubadde ojja kufunayo omumanya agambe nti ayati ezirimu edduwa, no problem, zisome. Akwekulubeeseza ku kintu ekiri haramu, ali akutadde mu ekintu ekibuzaabuza. Kati omuntu amaking yowa ekyo kuba nti eri kiriya yaga nti tosoma Qur'ani ng'ovunnamye. Oba ayati zirimu dduwa oba zeefaanaanyiriza edduwa, zisabe ng'oyimiridde kuba tewali aggaanyi ng'ozisaba ng'oyimiridde. Ate tewaliwo khususiya, kintu kya nkizo nnyo kikuleetera kugamba nti nina zisomera wano, nondeyo zino ezisembayo 2 mu Suratu Baqara nzisomere wano. Tewali kya nkizo kiriwo nti ogenda kufunayo kino ekyenkizo. Kati zisabire mu kifo ekitaliimu shubuha, ekitaliimu kibuzaabuza. Sheikh barakallahu fik. Abatuliza tukakasa bulungi nti ensonga etegerekese bulungi. Omubuuza addirira asembayo Saidat Nabukenya abuuza, Sheikh, okusiiga amazzi ku socks kitwala nnaku mmeka nga nzambala kiro? Naam, okusiiga ekisooka mas'ala tatafarra'u hadhihi almas'ala an almashi ala alhuffayn. Amasala ago asulu yaago kusiiga ku ngatto. Kati abamanyi ne bajja nga baleeta obuwakatirwa ne batuuka ne ku stocks. Okusiiga ku ngatto, mbaka sallallahu alayhi wasallama waqata rasulullahi sallallahu alayhi wasallama almasah ala alhuffayn بثلاثة أيام على المسافر ولياليهن، وأما بالنسبة المقيم يوما وليلة. mbaka صلوات الله وسلامه عليه يا تكوب حديث علي بن أبي طالب ni hadithi ya المؤمنين عائشة رضي الله عنها bwe yagamba yamubuuza nti genda obuuze Ali kubanga Ali yatambulanga nnyo ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi yateekawo okusiga ku ngatto ennaku 3 n'ebiro byazo eri omuntu omutambuze. Ate omuntu ali awaka atali mutambuze lubeera olunaku lumu n'ekiro kyalwo. Kiba kitegeeza ki nti nno ewuzu y'okusiiga eggwako n'eri ebbanga kasitali bbanga liweddeko. Tolina kulindaga nti ebikumalako wuzu ebya bulijjo birina okulinda. Kasita ennaku Nabbi ze yateekawo oba essaawa oba ebbanga liggwako baasi ewuzu eba ekuweddeko. Kati muganda waffe ono agamba stocks lunaku lumu n'ekiro kyalwo. Tahara y'okusiga ku stocks eba eweddeko. Naye stocks ezoogerwako ezisiigibwa ze zino engumu, si stocks buno obwoluwewere ng'ate amazzi gayingira la. Ate si stocks ezirimu ebituli ebisukka olugalo luno bwe ruti ng'ekiseera kino. Stocks abamanyi bagamba la bajawukana ekituli kasa kiba kinene la. N'olwekyo alimuhimu kye njagalamu nti omuntu asiiga ku stocks olunaku olwo n'ekiro kyalwo ng'addamu ng'ayambulamu ng'afuna wuzu abala kiro n'olunaku. Kati ffe tufaayo oba azambala kiro kyokka, alimuhimu ffe kasita tasussa eyo bbanga, oba ayambadde kiro kyokka oba ayambadde emisala gyokka, kasita tasussa lunaku n'ekiro kyalwo. Naam, ensonga yo nkakasa etegerekese bulungi. Rashmi Aisha abuuza, kikkirizibwa okussa eye drop ku maaso ng'osiibye? Eye drop ku maaso ng'osiibye, ekisooka tutunuulira amaaso galina akakwate konna n'omumiro.
bwe kaba galina akakwate konna n'omumiro oli kasita tugamba nti omuntu bw'oteka wano eardrop etuuka mu mumiro tekikkirizibwa kyobalaba nti asuut okuteeka ekintu mu nnyindo kyo kyagaanibwa lwaki olw'okubeera nti kituusa kirina akakwate n'omumiro okuteeka ekintu kyonna mu nnyindo tekikkirizibwa n'olwekyo amaaso bwe tukizuula nti eriiso teririna kakwate konna na mumiro tewali tabbu era nga nsuubira nti tewali tabbu nze sirabawo kakwate konna wakati wa liiso na mumiro eddagala ly'otadde wano terijja kutuuka mu mumiro abada sirabawo kakwate konna n'olwekyo akkirizibwa okubeera ng'ateeka yejjanjaba mu maaso ebbanga lyamala nga tewali kakwate konna wakati akakasa nti tewali okuggyako ng'abasawo batuvumbudde baga nti waliwo akakwate oli bw'ateeka n'eddagala lituuka mu mumiro ne likka awo aba asiibulukuse naye kitali ekyo la akkirizibwa okubeera nga atonnyeza eddagala lyonna mu maaso na Sheikh barakallahu fik ebibuuzo kyekibuuzo kyaffe kyekibadde kisembyeyo wabula waliwo omukulu bamuyita Greg Maguire alina ensonga gy'ataddeko wano ku kibuuzo kyaffe ekiyise ekibadde kyogera ku omwami alina omwana gw'ayagala okusalira akiika naye nga maama we si musiraamu aleese points wano eziraga nti tutunuulire omukyalo ono atali musiraamu yamufuna atya obufumbo bwabwe badde butambula butya oba tulabe oba agwani ono ye taata we agwanidde okusalira omwana ono akiika fe abalimu ekyo tetukikola ekyo tetukikola kyagamba oyo kibi nnyina nnyo 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 ekyagamba oyo kibi nnyo ekisooka tannatubuuzaako kulamula kwa bufumbo bwe tannatubuuzaako ekyokubiri tannatubuuzaako nti omwana wo oba siwuwe ekirala tannatubuuzaako ku nsonga nti tannatubuulira omukyala yamuta oba tannamuta amakulu amasala gonna tegali ku bufumbo bwabwe gali ku mwana kubanga asobola okugamba nti mukyala wange si musiraamu ng'ategeeza yali mukyala we kati gwe tusobola kumubuuza nti tutunuulire ezo tuyingire amasala affe abalimu si bwe tukola bwettu ati tuyingirira nsonga ze batatugaye kusumulula nga lwaki tusumulula ensonga z'omusajja omusajja abuuza byakiika gate gumubuuza omwana wamufuna otya ani yakuwoowa omukyala kyalinayo oba wamuta omuwalimu oba wabusomawo obwo ani ayinza okukkiriza okukola effujjo eryo eryo liba ffujjo abantu ojja kubalemesa okudda tebaddamu kubuuza nolwekyo tetusobola kutunuulira bintu ebyo kubanga ekyo kyabuuza kiriira kisobokera ddala nnyo okuba nti baabawoowa naye kati wetwogera mukyala we si musiraamu kati ye abuuza omwana we alina mukyala oli yamulabirira amusalira akiika oba tamusalira oba ayagala kumuyita bwesala akiika omukyala oyo atali musiraamu mugamba ajje ekiranga tetugenda mu masala gaba ahlul kitab bakitabiya tubawasa oba tetubawasa ago masala tetugenda gayingira mu lwaliro nolwekyo tetugenda kukola muganda waffe ekyotusabye kinene nnyo ku ffe kinene ddala ddala tetuyinza kweyitiriza kumubuuza mwana wamugjawa baabawoowa ani yamukuwa okyali naye oba mwayawuka nedda tetusobola kikola obusiraamu tugamba kubikkirira nakukoma ekibuuzo wekitubuuziddwa we tulina okukoma naam Sheikh barakallahu fik olw'ebibuuzo bino byotwanukulidde nyongera okujjukiza abawuliza abaffe era abatugoberera ku Thuraya Islam Media. Thuraya Islam Media tuli mu kaweefube tukwataganidde wamu n'abawalimu bano tuteekewo studio television studio mwe tugenda okusinziira ebbanga lyonna okuweereza emisomo gy'abamasheekh nga bw'ojja ogoberera ku peegi yaffe ya Thuraya YouTube wali mu WhatsApp ne Facebook. Ekigendererwa kyaffe kusaasaanya ddaawa eno ebeere ng'ekutuukako yonna gy'owangaalira Saudi, Dubai, Uganda, South Africa, South Sudan, ebitundu byonna gy'osinziira, Jordan, Oman, yonna gye musinziira. Twagala biidhnillah Allah atuyisizeeko tubeere abamu ku abo ababatuusaako da'wa nga tuyita ku mikutu gino egyateekebwawo mu mbeera ez'enjawulo. Nabwe kityo tukujjukiza okuyambako ku Thuraya Islam Media ng'oyita ku nnamba gye tupiininzaawo eriko Thuraya zimba studio ya Thuraya oba support Thuraya Islam Media tukipiininzaawo ennamba eri 0705 111 999. Weegendereza obutarespondinga ku buli nnamba ebekuweereddwa okwo okuggyako
kuba kuliko abantu bangi oli ayinza ogiteekako nga si mutuufu wabula ennamba yaffe eri 0705 111 0705 1-3 tunasanyuka nnyo ab'ebitiibwa nga mwegasse ku kitongole kino ekya Thuraya Islam Media okulabika nti twongera okugaziya mu mpeereza yaffe nga tuyita mu kuteekawo television studio biidhnillahi tabaraka wa taala. Tubadde ne Sheikh Adam Senjala sebo sheikhe tukyazza wano bamashekhe ab'enjawulo era bazze bano ku ebibuzo by'abantu eby'enjawulo naye bazze nga bakoona ku nsonga eno etambula Allah ekigezo kyeyatugezesezza nakyo ekya coronavirus. Wabula tubadde nga tubasaba okulabika nti basabira ku bantu era ne bawaayo ebigambo 2-3 ku kigambo ekyo abantu bafunemu ekyokuyiga mathalan ekyokubiri n'okubasabirako n'okusabira eggwanga Allah abeere nga atutaasa tubeere nga Allah atuteeke wala atwesambye obulwadde buno. Sheikh nja kukusaba tufundikire n'ensonga eyo biidhnillah. Naam, ensonga eno eya obulwadde Allah tabaraka wa taala bwe yaleese mu nsi muno ekisooka kyenyinza okubwogerako ekisooka nsooka okugumya abantu mbagumya naki Allah tabaraka wa taala mu Qur'ani yagamba nti wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah subhanahu wa taala yagamba Allah subhanahu wa taala tasobola kusaanyaawo bantu bonna mu nsi n'abazikiriza nga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akyalimu ekyo yakyogera Suratu Anfal yaga tasobola kuzikiriza abantu bonna mu nsi muno ne bagwamu nga Nabbi Muhammad akyalimu. Kati ekyo lwayo tekiriwo natugamba ekyokubiri aga nti wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Allah tasobola kubonereza abantu bonna n'abasaanyaawo nga bakyamwegayirira okubasonyiwa. Eyo bagita amani guarantee Nabbi gye yatuwa Allah gye yatuwa nyini tasobola kuzikiriza abantu bonna n'abamalawo wa hum yastaghfirun nga bakyasobola mugamba astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi tasobola basaanyaawo. Era ekirala Umar ibn Khattab yagamba nti senga Allah asalawo ekibambulira ne kijja ne kiva mu ggulu nga kikka ku nsi kuno. Umar yagamba nti kisobola okusaanyaawo abantu bonna naye abantu abeegayirira Allah kijja balekangawo. Nolwekyo istighfaru abamanyi bagitegeeranga kyova olaba Ibrahim al-Adham gwe tuva okwogerako n'abalala bonna abamanyi bwe bajjanga abantu nga bajjanga ebintu bibasomedde gundi atta abantu omukulembeze tuli baavu enkuba tetonnya abaana babagambanga ekintu kimu njagala mwana Allah tanipanga mwana bakugamba fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara saba Allah abasonyiwe musaye Allah abasonyiwe musaye Allah Nuhu alayhi salatu wassalam abantu bamujjira Nuhu bintu bisusse yabaga nti fakultu astaghfiru rabbakum musaye Allah abasonyiwe innahu kana ghaffara mazima musonyi nnyo يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا رشت من نفسه بما الله مميغيري bino byonna ebizibu fe Allah subhanahu wa ta'ala abireeta olw'ensonga bbiri abantu abamu nno boogereemu yokka ekitali nakyo kituufu abawalimu abasinga baga nti ino Allah tabaraka wa ta'ala akireese olw'amazambi gaffe si kyekyokka ekirala mwe temusobola kugamba nti mazambi gokka Allah galeeterako ebyonono wadde kituufu naye n'ekyokubiri ibtila kugezesa ensonga bbiri Allah yagala kulaba baani abanaagumiikiriza bw'aba aleese omusiiba ne batwogera bingi gwolowooza bino abantu abamu ate beboogera wano tebenyiza bunyiza Allah mulimu ate wano aboogeramu nga benyiza bunyiza Allah kati Allah bw'aleeta bala ayagala kulaba okomawa mu kumutegeera mulimu abatamutegeera nga bo bayiseewo dda boogera n'engoye baziwanise waggulu balowooza eggulu ligenda kugwa eggulu terigwa Allah bw'aba aleese ensonga yagireeta dda Taawuni yagwa ku mulembe gwa Umar yaliwo mulembe gwa Nabbi yaliwo Taawuni bulwadde nga tewali wadde chemical wadde kapanado Taawuni bwe bulwadde bwonna obujja nga babuyita kawompuli bubu n'ekyalo baki bwagwadda Allah tabaraka wa taala abalazireeta nolwekyo Allah ensonga ziri bbiri ekisooka amazambi bagaba amazambi Allah yagala tauba tumwenenyeze gwe Allah tutegedde gwe mukama waffe tuddire ekyokubiri atugezesa alabe ani ddala omukkirizo wannamaddala kubanga abamu osobola okuba osaala bulungi osiiba bulungi era mbadde ngamba abantu bulijjo nti olwaliro Allah yatulaze nti ibadaati zaffe tezirina kyezimuyamba
tezirina ffe tweyamba era nga yakyogera mu hadisi lukulu naga nti obwononefu bwammwe bwonna ne bwe mugatta ne bumuteeka ku saaboononefu omu yekka y'omu mu nsi yonna ne mufunayo saaboononefu omu okuva ku mulembe gwa Adamu paka alisembayo ne obwononefu bwammwe ne bumuteeka ku muntu omu abakiikirire yagamba nti tekirina kye kiyinza kunkosa ekyo naga ate mwenna ne bwe mutya Allah okuva ku Adamu paka alisembayo okutya kwammwe Allah ne mukuteeka ku atqa rajul ku qalbi atqa rajul minkum ku musajja gwe mukakasa nti yasinga okuntya mwenna okutya ne mukuŋŋaanyiza wamu abakiikirire mu kuntya yaga tekirina kye kingasa ekyo okutya kwammwe tekulina kikungasa Allah yatulaze okutya kwaffe ffe tufunamu obujeemu bw'ojeema gwo weekosa lwayo emizikiti miggale Allah olowooza senga abantu badde bakikola ku muntu president senga yavuddeko dda ng'emizikiti gigaddwa senga yavuddeko dda senga tubadde tusaalira munno gwe tusaalira ne tugigala bwetyo senga yavuddeko dda ku bukulembeze senga ali eri kamwokya oba simanyi ntinda oba eri kapiripiri gye bamuzaalaga yabivuddeko dda naye Allah talina kyawuliramu n'eki Nabbi sallallahu alayhi wa sallam mugamba nti yayita mu ggulu naye nga tolinawo okuba luta bw'oti luta imma nga waliwo malayika ekutamye obanga evunnamye naye ng'ekyo ekikola ekyagala ate ng'egenda kubeera bwetyo mpaka enkomerero eyituuka egamba subhanallah eri ku wansi ga subhana rabbi al-aala naga yatuuka ku baitul ma'mur nadde sawa kwogera ku kolera kuba kolona program abantu bagakutereezebwa badde batereere bakkakkane Nabbi sallallahu alayhi wa sallam baitul ma'mur yagamba eyingirwa mba malayika emitwalo 7 oluyingirwa olunaku ne basaliramu lakabbiri naye ne bwe bafuluma abo tebagenda kuddamu kuyingiramu paka enkomerero eyituuka lwaki olw'obuyitirivu bw'abalindiridde okujja okuyingira n'olwekyo bino Allah tabaraka wa taala yabireese ekisooka ddala tumwetondere twenenye abadde bakola effujjo tuliveemu Allah tulaze ebiki byayagala era n'abali mu masabo bonna bagamba munyazi Mungu Mukama Katonda atuleetedde kino tekyali atali ku Allah ekyo kyokugamba Allah Mukama waffe ekyo kyayagala tumutegeere nti ensi yagiinako obuyinza era yatulaze nti bw'aba alina kyayagala okukola mu nsi muno akikola mu lutemera lwa liiso kubanga yaga nti ma khalqukum wala ba'thukum illa ka nafsin wahida okutondebwa kwammwe mwenna n'okubazuukisa kiringa ebbanga ly'amala ng'atonda omuntu omu mwenna ffenna bali ku nsi okuva ku Adamu mpaka ku alisembayo okutondebwa kwaffe kwonna yagamba kimutwalira ebbanga ly'atonderwamu omuntu omu ffenna nga weetuli n'okuzuukira ffenna nga tukomyewo kati oyo abantu gwe bataategeera bo ne balowooza nti ensi ffe tugirinako obuyinza ffe tulina okukola effujjo abantu bonna kati owuli abantu buli akaaba bannange looni tuli mu looni ani yabaga looni Allah tayagala looni Allah tayagalira ddala kimukaaba ekyo tayagala kiwulira era byebimu ku byeyagadde awulire kati mubyogera nga tebimunyiiza essaawa zino abantu business babadde looni tuli mu looni ekyo Allah tayagala kiwuliza ekyo kati ensi abantu badde bonna babbinkidde mu bintu kati bakomyewo n'olwekyo mbagumya nti embeera ejja kutereera nga Sheikh Salih Fawzan n'adde muwuliza yagambye ekigambo kikulu nnyo yagambye nti ensi Allah tasobola gizikiriza nga mukyalimu abalagira empisa ennungi n'okuziyiza empisa embi tasobola gizikiriza nga mukyalimu abagaa temukola bino temubba ate Nabbi sallallahu yakyogera hadisi tujja gisoma tunatukomye wano okumaliriza n'olwekyo ekigambo kino kyenyinza okwogerako ti Allah tabaraka wa taala yalaze obwenkanya bwe eri abantu ffenna tuli kyekimu olwaleero bw'obadde olinnya ennyonyi n'ogenda n'ozaalira eyitale tokyasobola kulinnya kiruddu tukwagala kiruddu mu layini nga banno Allah yalaze nti ensi abantu bonna kyekimu ffenna kyekimu akulembera tosobola Allah ffenna twagala kiruddu yalaze obwenkanya bwe abantu ffenna kyekimu genda mu kiruddu naawe okaabeko olabe abantu bwe badde bakaaba kati ne bwe bayita visa eyenkana wamba ogenda kujjanjabibwa Canada teri Canada Allah yaganyi Canada wano genda wali emulago genda emulago akwagala owute ekigaji so Allah yalaze obwenkanya abantu tuliba Allah tabaraka wa taala mu Qur'an alina ayati zabadde ayogera nga abantu bazitegeera ezimu kuzo Allah tabaraka wa taala nti ya ayuha nnas bantu mmwe antumul fuqaraa'u ila Allah muli baavu nnyo eri Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid Allah ye mugagga yekka olwali twategedde tuli kyemmaliza nakyo mu suratul mulk yagamba Allah subhanahu wa taala qul ara'aytum mulaba mutya Allah subhanahu wa taala senga aba akutta amazzi agali mu nsi gonna naga tegagenda kuddamu kujja faman ya'tikum bima'in ma'in ani ayinza obaleetera amazzi
Seka kiyame betuuse. Kati ekyo aya bw'okyogera olwayo abantu bakitegeera. Aya Surat Mulk njagala omuntu kansomere aya yennyini omuntu agenda addeyo agitunuulire. Kubanga kati olwayo ebintu ebimu bw'obadde obibuuza kankebeene yange wano bw'obadde obisomera abantu ng'abantu tebabiwulira nga tebabitegeera naye kati baabitegedde. Aya mu Surat Mulk gye njagala neesembayo. Allah subhanahu wa ta'ala kul ara'aytum mulaba mutya mumbuulire in asbaha ma'ukum ghawra singa bukeera ku makya nga amazzi gonna agali mu nsi nga kalizza ne gaggwa faman ya'tikum bima'in ma'in ani ayinza obbaleetera amazzi agakulukuta. Kati bw'okibuuza omuntu yenna ne bw'abeera ali mu ssabu agati munyazi mungu yagaleeta kati bakitegedde bonna kubanga asobola okukwata mu bwati katono n'agasiba gonna kubanga gonna yagalinako obuyinza. Ensi olwayo nuclear waali ebyuma eby'amaanyi abakulembeze abalina abajaasi be batendekera batutiisatiisanga nti abakuuma bwe babatendekera Russia. Abapulezidenti abalina abajaasi abatendekerwa Russia kati mu kubakuuma bagamba mumbeereko distance manyi mukuuma nze naye mubeereko distance takyayagala bamusemberere naye nga baliwo okukuuma ye kubanga ejje kati Allah lyaleese teryetaaga abo talina kyabaagaza ebyokulwanyisa byonna mubeerawo nga bulijjo tugamba abantu nti kiyama abantu bagenda tambuza bigere nga balowooza byakusaaga bigere emmotoka nga ogirinyawa teri mmotoka tewali nnyonyi byonna Allah jabisirisa olwayo nnyonyi balangiremu kwema tegenda kudda kusituka byonna Allah kiragiro kye bulijjo bagamba nti innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu. Allah bulijjaga nti nze bwe mba ndagidde ngamba bwayo beera ne kiba. Bonna balowooza byakusaaga babadde balowooza nti magezi gaffe tekinologiya yagenze walawa. Allah tekinologiya yenna musirisa olunaku olwo naaba nga takola. Olwaliro ayina nuclear ow'amaanyi takyatubuulira essaawa zino bagamba duwa nuclear nedda toyogera nuclear duwa nuclear yenna yasirise. Allah yenna yamusirisizza. Ekyewuunyisa guidelines omubaka ze yalekawo zokka ze tuliko obulwadde bwe bujja mukole kino guidelines zokka ze tuliko essaawa zino ekikulaga nti sharia yegenda ofuga ensi paka Allah lwalisalawo nti enkomerero etuuke. Nuclear tasobola owulira essaawa n'agezesa ebyuma mb'agenze ku nnyanja agezese nuclear amugezesizaawo atyayo katusumalize kino olaba n'abyebufuzi baga nti waaye tulina enjawukana zaffe ebyobufuzi naye tusooke tuguseena ensonga ensonga ya Allah si ya malala si ya ffujjo. N'olwekyo abantu tulina okutegeera ebintu bibiri Allah tabaraka wa taala aleeta okutugezesa alabe tubadde tuyimiridde tutya. Kyovula mu hadisi eri ya Taawuni ya Aisha yagamba nti Taawuni bw'amuleeta oba kawumpuli oba obulwadde bwonna mu bimu ku bye yayogera yagamba ayagala alabe ani anaasigala mu nsi nga mukkiriza nga mugumiikiriza ng'alina imaani ng'akkiriza Allah nti yaleese kino. Abantu baawedde mudda naye bagamba akawuka kaakolebwa bukolebwa ne bwe kaba kaakoleddwa kiragiro kya Mungu yakakoze Mungu yamuwadde amagezi yamulagidde. N'olwekyo ebintu bibiri ekisooka abantu bateeke mu nkola guidelines zonna ezibaweebwa eziyinza okutuyambako kubanga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuga nti firru min almajdhumi kafiraraka min al-asad au duka omuntu alina obulwadde obukwata nga bw'odduka empologoma. Laba guideline ya mbaka sallallahu alayhi wa sallam firru min al-majdhum kafiraraka min al-asad duka omuntu alina obulwadde obukwata obukosa nga bw'odduka ki empologoma. Eyo guideline ya mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Mbaka sallallahu alayhi wa sallam waliwo abasajja bava mu Bani Thaqafa ne bajja okuwera nga bw'ojja wa Nabbi owera bw'oti oba bw'oti ne mugiramu omusajja nga mulwadde wa Taawuni. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam fa arsala ilayhi Nabbi sallallahu alayhi wa sallam n'amugamba nti bwe tojja kad bayanaka tumaze okukuwerera. Nabbi n'agaana omukwata mu ngalo. Nabbi guideline ya mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Abali mu nsi bwe gwamu Taawuni abalimu temufuluma ate ataliimu togendamu. Sharia abantu bagi implementinga kati indirectly oba indirect mugamba sharia bagitadde mu nkola n'aba maaso n'aba yewuzu face munyindo yewuzu ya bulijjo gitubaye tugamba aba. N'olwekyo Allah ne fujja abantu libadde bakoze ensi yonna okulowooza nti betting yalina okutambuza ensi okulowooza nti riba yalina okutambuza ensi okulowooza nti abantu bonna balina kubeera mu ndongo abantu bonna balina kubeera mu mipiira. Allah yagambye edda please Allah yagambye please ebyo nedda ensi bweto si bwalina okutambula
kati tuzzeeyo ku bigere tuzzeeyo ku bubalaasi waffe obwedda abantu bali ku mbalaasi buli muntu omutya nze bwe nkutula amawejje bano nkutya kweraliikirira era obwedda bampita okujja okusomesa n'abeera naani mu studio nga neeraliikirira okukamala abantu Allah twagala mu mayumba olaba okutuba gye nasembayo okusoma ku Siddiiki nabalaga obulungi bw'ekyengera ky'ennyumba era Allah watukomyawo ku mimbali gye ngenda okutandika nayo kuba kati buli muntu yategedde obukulu bw'ennyumba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagaa nti ebizibu ebibeerawo mubeere waka siakyogera wano mu kutuba mubeere waka n'olwekyo abantu balina kusiramuka we tugenda okuwonera maliza nga nsaba Allah tabaraka wa taala atugirewo embeera eno ey'akazigizigi gye yaleese ye yennyini Allah tabaraka wa taala ye yagireese ate yekka yalina obuyinza okugijjawo Allah tabaraka wa taala nkukakasa abaddu ffenna nga bwe tuli mu nsi muno tuli baavu gwe wekka gwe mugagga Allah tabaraka wa taala abaddu abali mu duniya muno babadde bakola malala naye teri asobola bonna banafu Allah tabaraka wa taala gwe wekka gw'otukuuma teri muddu akuuma teri akuuma munne emmundu Allah tezitukuumangako Allah tabaraka wa taala abajjanjabi bonna tebajjanjaba gwe Allah tabaraka wa taala gw'obayamba ne batujjanjaba Allah tabaraka wa taala teri musawo olwalira awonya muntu Allah ffenna tukakasizza gw'owonya nsaba Allah tabaraka wa taala ow'ekitiibwa olw'okusaasirako tosobola kusuulirira baddu bo Allah tabaraka wa taala abaddu bonna balaajanye gy'oli ffenna tuwanise emikono gyaffe Allah gy'oli Allah subhanahu wa taala tukusaba otuggirewo endwadde eno gye waleese ayi Allah subhanahu wa taala tukusaba otuddize obulamu obulungi ayi Allah tabaraka wa taala abaddu beetaavu okubeera nga bakusinza mu bifo bye wateekawo okusinzizaamu Allah tabaraka wa taala tuteerewo embeera etuzaamu mu bifo mwe tulina okutusinziza Allah tabaraka wa taala abantu beetaavu bakulya na kunywa na kulabirira abantu baabwe Allah tabaraka wa taala tunula mu nsonga zaabwe Allah tabaraka wa taala nkusaba obeerenga otuddiza ekitiibwa kyaffe ekyokukusinza n'okutambula nga tuli bantu teri atya munne ayi Allah subhanahu wa taala nsaba Allah subhanahu wa taala boogezesezza n'ekigezo kino obeerenga obayisaawo obeerenga basigazza obukkiriza n'obusiraamu Allah tabaraka wa taala nkusaba oleme tuleetera bigezo nga tusobola biyitako ayi Allah subhanahu wa taala kusaba omusiiba guno guwaleese obeerenga ogutujjamu nga tuli abantu abakkiriza era abazze gy'oli oluddayo olwannamaddala otutte nga otusiime obeerenga osonyiwa abantu bonna Allah be wageredde ne bajjuluka mu njege eno abakkiriza abakakasa nti gwe wekka gw'osinzibwa Allah subhanahu wa taala nkusaba obeerenga otuttanga otusiimye otulekere ku nsi kuno abanaatusabira nga tuvuddewo Allah subhanahu wa taala watulaganyisa nti tosobola kuzikiriza nsi nga mu nsi mukyalimu abagamba la ilaha illallah Allah nkakasa omanyi tukyalimu abagamba nti la ilaha illallah ayi Allah nkusaba obeerenga otugirawo obuzibu buno innaka waliyu dhalika walqadiru alayhi Allahumma inna nas'aluka أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين بارك الله فيكم وجزاكم الله خير بارك الله فيكم tuweyanziza mwenna abadde batufollowinga biidhnillahi tabaraka wataala tufundikidde tubadde ne Sheikh Adam Senjala barakallahu fikum sigala ku Thuraya Islam Media ngo followinga barakallahu fikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh